Olubereberye Essuula 44. N'alagira omuwanika w'ennyumba ye ng'ayogera nti, jjuza ensawo ez'abasajja emmere nga bwe bayinza okwetikka, era teeka effeeza eya buli muntu mu kamwa k'ensawo ye, era teeka ekikompe kyange, ekikompe kya ffeeza mu kamwa k'ensawo ey'omuto, n'effeeza ye ey'eŋŋano. N'akola ng'ekigambo bwe kibadde Yusufu ky'ayogedde. Awo bwe bwakya enkya, abasajja ne basiibulwa bo n'endogoyi zaabwe. Bwe baamala okuva mu kibuga nga bakyali kumpimpi, Yusufu n'agamba omuwanika we nti, golokoka ogoberere abasajja, bw'onoobatuukako bagambe nti kiki ekibawalanyizza ekibi olw'obulungi. Kino si kye kiikyo mukama wange ky'anywesa, era n'okulagula ky'alaguza? Mwakoze bubi bwe mwakoze bwe mutyo. N'abatuukako n'abagamba ebigambo ebyo. Ne bamugamba, kiki ekyogezezza mukama wange ebigambo ebiriŋŋanga ebyo? Kitalo abaddu bo okukola ekigambo ekyenkanidde awo. Laba effeeza gye twalaba mu bumwa bw'ensawo zaffe twagizza gy'oli okuva mu nsi ya Kanani. Kale twandibbye tutya effeeza oba zaabu mu nnyumba ya mukama wo? Buli anaalabika ku baddu bo ng'ali nakyo afe, era naffe tunaaba abaddu ba mukama wange. N'ayogera nti, kale nno kaakano kibe ng'ebigambo byammwe bwe biri. Anaalabika ng'ali nakyo y'anaaba omuddu wange, nammwe temuubeeko musango. Awo ne banguwa ne beetikkula buli muntu ensawo ye, ne bazissa wansi buli omu n'asumulula ensawo ye. 12 n'anoonya ng'asookera ku mubereberye n'amalira ku muto, ekikompe ne kirabikira mu nsawo ya Benyamini. Ne balyoka bayuza engoye zaabwe, ne bateeka ebintu buli muntu ku ndogoyi ye, ne baddayo mu kibuga. Yuda ne baganda be ne batuuka mu nnyumba ya Yusufu, ne bamusanga ng'akyaliyo, ne bavuunama mu maaso ge. Yusufu n'abagamba nti, kikola ki kino kye mukoze? Temumanyi nti omusajja eyenkanana ng'obukulu ayinza okulagulira ddala? Yuda n'ayogera nti, tunaagamba tutya mukama waffe? Tunaayogera tutya? Oba tunaawooza tutya? Katonda akebedde obutali butuukirivu bw'abaddu bo. Laba tuli baddu ba mukama wange, ffe era n'oyo alabise ng'alina ekikompe mu mukono gwe. N'ayogera nti, kitalonze okukola bwe ntyo. Omusajja alabise ng'alina ekikompe mu mukono gwe anaaba omuddu wange, naye mmwe mwambuke mugende eri kitammwe n'emirembe. Yuda n'alyoka amusemberera ng'ayogera nti, ayi mukama wange, nkwegayidde omuddu wo ayogera ekigambo mu matu ga mukama wange, so obusungu bwo buleme okubuubuukira omuddu wo. Kubanga olinganga Falaawo ddala. Mukama wange yabuuza abaddu be ng'ayogera nti, mulina kitammwe oba muganda wammwe? So naffe ne tugamba mukama wange nti tulina kitaffe, mukadde n'omwana gwe yazaala ng'akaddiye, omwana omuto, ne muganda we yafa, naye asigaddewo yekka ku baana ba nnyina, era kitaawe amwagala. 21. Naye n'ogamba abaddu bo nti mumundeetere, mumukubeko amaaso. Ne tugamba mukama wange nti omulenzi tayinza kuleka kitaawe, kuba bw'aleka kitaawe, kitaawe alifa. N'ogamba abaddu bo nti mwana wa boomwe bw'ataliserengeta nammwe temuliraba nate maaso gange. Awo olwatuuka bwe twayambuka ne tujja eri omuddu wo kitange, ne tumubuulira ebigambo bya mukama wange, kitaffe n'ayogera nti muddeeyo nate mutugulire akamere. Naffe ne twogera nti tuyinza kuserengeta omwana wa boffe bw'anaabeera awamu naffe tuliserengeta, kubanga tetuyinza kulaba maaso ga musajja omwana wa boffe wabula ng'ali wamu naffe. 27. Omuddu wo kitange n'atugamba nti mumanyi nti mukazi wange yanzaalira abaana ab'obulenzi 2.
omu n'ava gye ndi ne njogera nti mazima yataagulwataagulwa nate sikyamulabako, era bwe munziggyako n'oyo akabi ne kamubaako muliserengesa envi zange mu magombe olw'okunakuwala. Kale kaakano bwe ndijja eri omuddu wo kitange n'omulenzi nga tali wamu naye naffe, kubanga obulamu bwe bulisibiddwa n'obulamu bw'omulenzi, busibiddwa n'obulamu bw'omulenzi 31. Olituuka bw'aliraba ng'omulenzi taliiwo alifa, n'abaddu bo baliserengesa envi z'omuddu wo kitaabwe mu magombe olw'okunakuwala. Kubanga omuddu wo ye yeeyimirira omulenzi eri kitange nga njogera nti bwe sirimuleeta gy'oli nze ndiba n'omusango eri kitange ennaku zonna. Kale nno nkwegayiridde omuddu wo abeere wano mu kifo ky'omulenzi okuba omuddu wa mukama wange, n'omulenzi ayambukire wamu ne baganda be, kubanga ndyambuka nti eri kitange n'omulenzi nga tali wamu nange, nneme okulaba akabi akalituuka ku kitange.